Abana kati baweze abana nkaaga abakamala okufa ku baana 9 ababadde ate munnange mu bus abafudde ku ssomero erya King David Junior School basebo ne bannyabo. Basi eyo ng'egenda okusimbula wano yagenze nga eri mu baana 9+ but abaana nkaaga be bakamala okufa. So nkusaba naawe gendako mu comment section obafuna calculator ombalire nti ku baana 9 bwananga kati nkaaga be bakafa gw'osuubidde tukyayinawo abaana benkanaki oba bameka bakyali abalamu. Waliwo abaana abafudde obubi abamu ng'emitwe tegiriiko. Tosobola kumanya mwana wo kisanamu obukugu kijja kwetaagisaamu ebimu byanga bya autopsy okulaba ng'otegeera omwana wo. Lunaku Olwokutaano terumbeeredde lwangu yadde n'akamu kubanga omu ku bawuliriza abafuwani ku Uganda Talaaja ali Saudi Arabia yankubirwa no maziga nga ayagala ngende ndabe oba omwana we akyali mulamu. Yamulekera musomesa n'ekida ku musomesa yatidde okumukubira. Kyannaku nti omwana yafudde kibi nnyo era ekinneewuunyisa nti Nabbanja baba basobola okufuna helicopter ogenda okwelemesa Kyagulanyi tebasobola kufuna nnyonyi egenda kuyambako ku bantu abo kumanya mu bwangu na kutaasa abo abakyali abalamu. Beetaaga buyambi kuba abaana gye bali, abaana tebatula, abaana bakutuse twandireese abaana naye naffe tubadde tulina we tubayambira kuba ambulance egendamu omwana omu. Abaana beetaaga katanda era senga abazadde bave eno bagende bataasa abaana baabwe naye bye balinda muno bagenda babaleetera. Kati bana babaleetera ddi? Nze simanyi kuba senga tetugenze naye ng'abaana gye bali ali obubi gwe basindika embaale bali ku peyinikiira. Mumujja mbasanzeewo Kapchora mu ddwaliro abasawo bandifuddeyo naye tewali ddagala kyendabyeyo kuba abasawo batufuddeko balaga nti bafuuwo naye tewali ddagala era olutuukirawo bakufaako ne bakuwooma. Kubafudde abantu 5 basomesa ba wano. Mwe muli ne director waffe basi eyabadde n'abaana 107 be bafunye accident era accident yabayisizza bubi. Baana 21 bakakasiddwa nti bafudde. Abaana 21 emirambo gyabwe ne gitwalibwa mu ddwaliro e Kapchora. Tutuuse okusasira kwaffe ffe ng'ekitongole kya poliisi eri abazadde mwenna abafiiriddwako abaana ne management y'essomero. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kati ekigenda mu maaso essaawa eno abaana abafunye obuvune bagenda bayita ku ssomero lino era weetuli tulindiridde. Abazadde tubakubiriza okuba nti kati tugenda kikola mu ngeri nti abaana abasigaddewo nga balamu bazadde bwe bagenda kujja babasayiningire babatwale. Kati ebisigadde nga Uganda Police na Government tugenda kukola enteekateeka okulaba nti ate abaana Mukama be yajjuludde batwaliddwa mu mochari e Mulago era nga tujja kuba nga tuba updatinga ku nabigenda mu maaso. Naye kakati ekisigenda mu maaso wano bwe mulaba baweereza aba counselors bangi, baweereza aba psychiatrists kubanga abazadde trauma ekikanga bakyamaanyi nnyo. Abantu bali mu mbeera ngera mugiraba wano ku ssomero era nga tusuubira nti essaawa yonna abaana bagenda kuba batuuse era bana batuuse tugenda kubanga twongera okubanga tuba updates ezigenda mu maaso naye nga tusaasidde nnyo abaviiriddwako abaana kitalo nnyo kitalo ddala. Nyamo mutukirize tugenda kusoma linnya ku linnya. I'm going to read name by name. So I request members, ladies and gentlemen, to listen. Tugenda kutandika n'omuzadde oba omwana bwe bayita Babirye Kurusula. Mama wa Babirye Kausala. Mama twetagisa ennyonyi ejje leeta abaana ebasukume wano ebateekere kajjansi wano distance ntono nnyo naye abazadde baabali bafeitinga lw'abaana tamanyi bamulamu oba mufu batwalemu amagezi. Yes twagale baana oba mufu oba mulamu bakole ekisoboka ku nnyonyi eziri muno batutaaseeko emu etuleetera abaana baffe wano omuzadde abe mukkakkamu
n'essaawa eno n'omuzadde yennyini agenda tandika kufa olwa puresha. Era singa Mukama abadde atuyambe nga mulimu wa minisita afiiriddemu awaali baddewo ekibaawo naye obali nti bafa abanaku fe bafudde tewali agenda kuvaayo. Oba waliwo gwe kinyiiza kimunyiize. Singa bagamba nti Bobi Wine ali kapukyolwa singa tebannatuukayo. Singa bagamba nti Bobi Wine ali kapukyolwa singa tebannatuukayo. Ennyonyi zigenda singa nyo tennatuukayo tennatwala abasirikale kulaba Bobi Wine kabyolwa waali. Nnyo obuzibu essaawa olunaku lw'eggulo obudde buno baminisita balagisi beesomba bwesombi waliwo ennyonyi ya poliisi waliwo ez'amagye lwaki tebatuyambira abaana. Banange tubadde tusaba ekintu kimu tubadde tusaba mutugambire abakulu abategeerera eggwanga lino batuyambe bakomye enkola ey'ettima. Bateeke ku baana tesobola nakumala ddakiika 3 nga tebannajja bulaza ne tulisikaaka obudde buno nze kati nina abaana nakategeerako omuntu yemulamu ate nayo bamugye mbavu. Bannange taata w'omwana yagaanye nennemerako bannange nga nakumyeyekolate bannange kakati nga bw'owulidde awo nti minisita ye omuwendo gwatugamba bw'abaana 21 so nga ate omuwendo gw'abasomesa abafudde agumanyi kitegeeza nti n'ogw'abaana omutuufu yabadde mu kiseera ekyagumanyi. Naye kyewuunyisa okubeera nti obujjanjabi mu ddwaliro butono so nga ate ne responsi ya gavumenti nayo abasomesa abazadde babadde bagyemulugunyaako era nga bakakasa nti singa Kyagulanyi yabadde kapukyolwa nkukakasa nti bandibadde baatuuseeyo dda mbwa mukibi bonna baali badde babayungudde dda kubanga essaawa eno bwe twogerera muhoozi alinayo baalina mu basement era agendayo okunyumirwa nti n'akawungeezi akaleero ayinza okuba abaddeyo ng'ali mu kunyumirwa kulaba bwe babatulugunya. Naye amalwaliro mwe mutali ddagala abasawo be bakolera mu mbeera ey'obunkenke amateeka buli kimu tekitegere e Uganda. Ababaka ba parliament ambulance ze mwaleta mu kalulu kammwe nga zinoonya akalulu mwaziteekawa lwaki temulabira ku David Serukenya MP wa Makindye Ssaabagabo ajeyo ambulance kumpi eziwerera ddala 20 aziparedinz azitaddemu amafuta ayagala kugenda kuyamba baana abafunidde accident e Kapchorwa naye abalaba ministers abamuli eyo musirise mutudde ba MPs abalala mutudde muli mu kunyumirwa teri n'omu yagambye nti kanzije emmotoka katuwe amafuta tugere tukwasizeko government abamu bali mu kunenya government mu ministers abalala bali eyo ba MPs abalala bali eyo abatudde obutuuzi lwaki mukola nga David Serukenya kyakoze kitegeeza yalinga omubaka yekka yasoma kyasobola okukola kuba yasoma busawo abalala ambulance ze mwagula mwaziteekawo okubeerawo nga bifaananyi oba mwazikwata ne muzigizayo mu boni nga mwaziteetanka waani kuzirabisizaako nti mwagala kalulu wama David Serukenya weebale wa NUP yasoma busawo n'agenda mu parliament ye mubaka yekka avuddeyo ku mafuta agage motoka ezize zonna naziteekawo agame kiba kitagisa genda Kapchorwa luna mirambo oba bunona balamu waali David Serukenya weebale nnyo weebalire. Muntegedde bulungi abazadde 5 ku 10 kuba ambulance ekizwa kukola abantu bangi ekyokubiri erina okubeeramu abasawo naye singa buli ambulance ebeeramu omuzadde atya naye kansabe nga musajja abakyala tebamanyi guma. Muntegedde bulungi n'olwekyo bunzikirize waliwo ambulance ziri mu garage amine ziri mu servicing kati kanziruke ndabe nga tutereza embeera tukola ekisoboka weziwerera ssaawa nga saaziga kwera 2 weziwerera ssaawa nga 4 tuba tusimbula nga tukola ki nga tugenda naye nga njagala nsabe stop over yaffe ebeere Mbale.